Is a sense in which Europe, in fact, I dare say, Africa handles diversity better than Europe does. If you go to the Baltics, you find the former Yugoslavia, which has produced several countries from Yugoslavia. You have the Slovenes, the Bosnians, the Herzegovina. There is a sense the Soviet Union collapsed before our very eyes. But Africa somehow, and this was once again, many of you will remember in 1963, the Addis Ababa Conference, and 1964, the Cairo Conference, what is normally referred to as the Nasserite Nyerere's Nkrumahist approach, that we should not redraw African boundaries. Mu by'okuzuula n'okuvumbula enkwatagana eziri masekkati g'amawanga ag'enjawulo nga ne wenjogerera eddoboozi lyasaakadde. Mbakulisaayo mwenna betwabadde nabo eggaza erigyazaalwa ababaka bonna abaabaddeyo mwebale kuweesa mukolo gwo kitiibwa. Nkukakasa omukolo gwabadde gwa njawulo nnyo, nze ng'erabiddeko n'agange oyinza okugamba nti kali kabadde katuuti k'ebyobufuzi byennyini, kubanga buli kibiina kyabadde represented well. Namuliddeko eggulo nga agezaako tutemeratemeramu, naye ate ye ebyo yalabye byabadde bitono nnyo ku ffe abaabaddewo nga tetulina buvunaanyizibwa bulala okuggyako okulya n'okunywa n'okwetegereza. Omugenyi omukulu yabadde Minisita Jesse Muyingo, nalabyewo ku Honorable Sese Mulondo, naye ku sayidi eri ey'abannaffe bali ababaka abava mu kibiina ekya NUP babadde bayitirivu ku mukolo gwa Ssekadde. Nga ne ku mukolo guno President wa National Unity Platform Kyagulanyi Robert Ssentamu yatumye Kanso Nsubuga n'awerekerwako mwana mulenzi Bobby Young. Yabaddewo n'awa speech ye, yabadde nsuufu nnyo, weewaawo n'abayimbiramu n'akayimba akatengo kanono kasitudde bonna nga n'aba NRM mu batwalidde. Kansookere ku lw'Eggayaza, security eri tight nnyo ku luguudo lw'Eggayaza. Okuva ku 8 we bayita Kakomera, ku 7 we bayita ku Mbuzi, obukuumi obuliwo bwa njawulo nnyo. Weewaawo bwenkebedde ku mukutu gwa Facebook newankubadde yaggalwa mu Uganda naye nga n'abakungu bagikozesa, omukutu gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku lw'eggulo yapostinze ku ssaawa 4 n'abuuza ekibuuzo nti ab'e Kayunga wagwan. Simanyi kye kitegeeza oba lulimi ki. Leero zibadde ssaawa 11 ez'okumakya. Kino mwami enanga yayinza okunjulira, yekka ye yakizuula nti mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyi okufuluma ekiro n'atambula mu compound ye n'alingizaako ki ekiri eno n'ekiri eri. Yali mwami enanga yagamba nti naye yeewuunya nnyo bwe yalabanga omukulu ono Honorable azuukusa ekiro n'atambula mu compound, naye nga yeebuuza yali akimaki mu compound y'ekiro, lwaki aba teyeebaka? Bwe zibadde ssaawa 10 omukulu ono azzemu n'apostinga nti security eyiiriddwa ku maka ge. Ekyo nno yandikyebazizza bwebaza, kubanga munange okuwa security abasinga ku ffe tugyetaaga naye tetulina busobozi bwa kugifuna. So mukulu Kyagulanyi yonna gy'oli weebaze gavumenti olw'okuwa security nti bagenda kukuumira mu makaago. Bannansi bangi nga beetaaga security eyo naye nga tebagirina. Kati gwe bw'oba ogifunye tobisaagiramu. Weebaza Mwai Museveni nti kyakoze tekisangika. Bino byonna okutuukawo nga olunaku olwaleero tusuubira omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Tibuhaburwa okulabikako oba okweyunga ku banne aba NRM abamaze ebbanga nga bali e Kayunga nga bakunga mobilizing, nga bakunga oba nga bali mu kakuyege ow'okujjuza ekifo ekyeyali ssentebe wa disitulikiti y'e Kayunga wenjogerera ng'ono
ennaku zaali 16 omwezi gwa mukaaga kigambibwa era kyagambibwa nti yeetuga by election etegekebwa. Ebibiina byonna bigamba nedda tulina okukomawo tujjuze ekifo kino. Ngenda kuwa kubimu ku byafaayo byabo abeetabye mu kawulu kano. Era nga gwampuliriza awuliza vumbula we tunaviira ku programu eno olwaleero ogenda bba otegedde ebintu bibiri weewaawo bisatu. Ekisookera ddala nina obukakafu nti programu eno weenaggwera yadde okulonda kunaaba tekunaggwa ojja bba omaze otegeera ani agenda okuwangula okusinziira ku polls, opinion polls ze twakoze ffe ng'aba Success FM n'abalala ebitongole ebivunaanyizibwa. Ampuliriza wano mulina n'okwesiba 2 oba 3 oba 4. Tugenda kuddako kemabega katono tulabe eyali ssentebe ono kiki ekyamuviirako okufa. Wenjogerera abeesimbyewo nasinze kutegerako 6 nze nganze naye nga ku bano ebbugumu ery'amaanyi liri wakati w'abantu 2 oba ebibiina 2. Bano bonna balwanirira entebe eya district eyo chairman Rosi 5 local government. Era nkukakasa entebe eno buli omu ajagala naye nga ne gavumenti eri mu buyinza ya National Resistance Movement ate yeesinga ojjagala. Era nga bo balwedde okukola kyonna ekisoboka okulaba nga entebe eno ebaddira. Mwana mulenzi Fefe Kasserubogo Muhammad omugenzi yali agibasoonye. Simanyo bazaali saala zaabwe naye Mukama yamanyi byonna. Bw'ava mu bulamu bw'ensi eno ng'ennaku z'omwezi 16 ogw'omukaaga bwe yasangibwa ng'alengejjera. Ye lwaki nneererejja ku kino? Abataabimanya oba obadde kaddaama ng'oli mawanga ga Buwalabu wakomyewo eggulo wabiraba ku social media n'otabitegeera bulungi. Ennaku z'omwezi nga 16 byali bwe biti kambajjukize. Kwabadde kwewunaganya kunyolwa wamu n'okwazirana ku kyalo ky'Ebanja mu disitulikiti y'e Kayunga ewasangibwa amaka ga ssentebe wa disitulikiti y'e Kayunga Muhammad Fefe Kasserubogo. Mu maka ago mwennyini mwe yabadde asuze nga ku makya asangiddwa alengejjera wansi w'omuti gwa ffene ng'ateeberezebwa okuba nti yabadde yeetuze. Mulamu w'omugenzi Sserubogo Hadija Nalumaga ng'ono mu nju yabadde asuzeemu naye saako ne muganda we balambuludde nti Sserubogo yakedde ku makya n'aggulawo ng'era balowoozeza yabadde agenze kusaala. Kati ku makya bugenze okukya nga ffe tulowooza nti abadde ng'akeera n'agenda ku muzikiti n'asaala. Kati ffe obudde bukyedde nga tumanyi nti kye yagenze kusaala. Tugenze kati muganda ye ng'agamba abaana bano kambatwale wali bankuulireko ku muddo mu nnaanansi. Abadde tanaba kutuukayo. Mbadde ndi mu nju. Abadde tannatuukayo nga asanze muganda waali ku muti alengejja. Ngenze olaba bavaayo misembe. Sserubogo abadde muntu aliko obulemu ku mubiri era ng'atambula n'omuggo naye mu kifo ewagambibwa okwetugira ate omuggo tegubaddeewo. Omuggo gubadde guli mu nju kuba Fefeka waabeera ng'ali waka tatambula na muggo, atambula talina muggo. Pozi ng'agenda mu lugendo nti aba agenda mu mmotoka ye aba atambula n'omuggo gwe. Muzikiti nga tazze yagenze okunda nga bagamba bamusse. Omuti gugwo teguliko wadde akakulubuze ng'omuntu nti yadde mu kulwana ng'omanyi omuntu ayetuga alwana ng'atuyagala otaasa obulamu. Yadde nga kiteeberezebwa nti yeetuze abatuuze mu Kayunga wamu n'ab'eŋŋanda bakyasambajja bino era bakyatankana ekyamusse. Naye omuti mulamu bulungi, omuti guli waggulu kikyetaagisa okuba nga yabadde n'ekintu kyalinnyeko wansi okusobola okukola ki kati baga yalinnya omuti n'amaana neyeesamu omugwa neyeeta n'agwa buggi wansi. Yenna abadde atukula engalo ze bulungi kiraga tannalinnya ku muti. Engatto ze bazitadde wali wansi bulungi, engatto ze bazitadde wali wansi bulungi bwe bati. Yasoose kweyambulamu ngatto oba
ye ssentebe w'ekyalo ky'ebanja Dorothy Namuyaba amawulire g'okwetuga olwa munnabyabufuzi munne bwe gaamugudde mu matu yeewuunyiza nnyo ekyasse munywanyi we omuntu abadde yeesunze okukulaakulanya Kayunga. Tufiiriddwa nnyo era emabegako yajja nga waliwo ekkubo lyaffe abaava mu ofiisi lye baali batannamala n'agamba nti yajja okutandikirako nga baliyita Ssejjombwe Road era nga tusuubiza okulaba nti ekyalo kyaffe kino kifuuka model village. Sonde endala zigamba nti Sserubogo nga tannafa abadde talina mirembe mu ofiisi ye ey'obwa ssentebe era abadde alina beyeemulugunyako bayitirivu nnyo n'atuuka n'okwagala okujulira okuzzaayo ebisumuzo bya ofiisi asulewo tawulo. Olunaku lwe yayingiramu okuba oteddamu kutereera wano mukulayira wonna wonna yali mukwala aline olunaku lwe bamulayiza Kayunga awo nayingirako mu ofiisi olwasooka agenda okudda enkeera ng'omulaba mu butuufu ate si y'oli indira nga omulaba embeera nfu. Bwe twabuuzizza abo babadde asula nabo mu nju batugambye nti ebyama ebimu Ffeffeka Sserubogo abadde abyesigaliza. Nga chairman ffenaffe kitwewunyiza okwekola ekyo kabadde musajja w'abantu nnyo nga tosuubira chairman nti bayinza omukola ekyo oba kyagize kita tetulina kyetumanya. Ku ssaawa 5 ez'enkya poliisi omulambo gwa Ffeffeka Sserubogo egugyewo n'egutwala mu ddwaliro e Mulago okwongera okwekebejjebwa ng'okunoonyereza bwe kukyagenda mu maaso. Bakiri abakungubazi n'abazze okwewolerako abadde ssentebe waabwe batandise okuyimba ennyimba za People Power wakati y'ekintu ekyanyiizizza poliisi. Y'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kayunga Aida Elios Nantaba abootodde ekyama kyasuubira okuba nti kirina akakwate ku nfa ya Sserubogo. Ffeffeka tetunnamumanyako lutalo na muntu naye kyempulidde nti abadde atandise entalo z'ettaka zempulidde ezo zo ziri very dangerous okuge mazima ziri very dangerous era okuyingirira okulwanyisa babbi b'amataka weesiba bbiri kubanga olwanyisa abantu abalina kapasite yonna. Sserubogo abadde mu kisanja ky'ekisooka nga ssentebe wa disitulikiti y'e Kayunga era nga yayitamu nga ssentebe omulonde ku tiketi ey'ekibiina kya National Unity Platform ekikulemberwa Robert Kyagulanyi Ssentamu abangi gwe bategera nga Bobi Wine. Era ono abadde yeesunga okukyusa ebyobufuzi mu Kayunga okubijja ku bukyayi entalo wamu n'empalana ateekewo enkulaakulana n'ekitiibwa kya disitulikiti ya Kayunga okudda ku ntikko. Sserubogo era yaliko omukiise mu lukiiko lwa Buganda era ng'abadde musajja wa Kabaka. Nze Munyagwa Nicholas ku Success TV. Aida Elios Nantaba omubaka omukyalo bakiikira abakyala owa disitulikiti y'e Kayunga ayogedde n'agamba ye kasita yalabanga omukulu Ffeffeka Sserubogo ayingidde ebyokulwanyisa ekibbattaka ekyali e Kayunga n'endooliita ezo yamanya oyo nno awo wakuttaawo omukyala bw'atyo bw'abyogedde. Yagamba kasita otandika okukwataawo ekiddirira tekiba kyangu ndowooza muwulidde bulungi ebigambo bye muggulire eryo eggulire twalisaka mwaliwulira era abyogedde wano ng'amaliriza. Elios Nantaba abootodde ekyama kyasuubira okuba nti kirina akakwate ku nfa ya Sserubogo. Ffeffeka tetunnamumanyako lutalo na muntu naye kyempulidde nti abadde atandise entalo z'ettaka zempulidde ezo zo ziri very dangerous okuge mazima ziri very dangerous era okuyingirira okulwanyisa babbi b'amataka weesiba bbiri kubanga olwanyisa abantu abalina kapasite yonna. Sserubogo abadde mu kisanja ky'ekisooka. Bwe twogera ku kigambo kapasite ampuliriza kitegeeza obusobozi tikasita otandika okulwanyisa ababbi b'ettaka oba olwana n'abantu nga basobola okukola kyonna bo basobole okufuna kye baagala. Omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze kisa
nafe abaisiramu bagamba wa inna lillahi lajihuna. Nja kubiga mpola. Kati kano ke kawulu akagenda mu maaso ak'okujjuza ekifo kino abakeetabyemu nagambye nze nategeddeko 7 ebyekayunga bizibu bwe twali mu kulonda ebbaale wali twali ffe tumanya abantu 2 akalulu kagenda ofuluma nga kuliko abantu 18 n'abamu ku bo nga tebaali beeyo. Kati wulira abavuganya ku ntebe eno kwekuli omusika w'omugenzi Fefeka Sserubogo ayitibwa Kamoga Jamiru Sserubogo alina engombo gy'agamba nti ewaava embwa ya Sserubogo kawaddewo embwa ya Sserubogo. Kyekigambo kyakozesa ng'ono yali ku ludda lwa People Power oba olwa National Unity Platform n'atayita mu kasengejja n'atafuna kaadi n'agamba weewaawo ndi musajja kangezesa obusajja bwange najjanga independent obanga yetengeredde bamu makadi ya NUP n'agamba nedda kati bwe tubanga tulemeddwa wali kirindi agwa yatuula nze nkomyewo nganze. Owokubiri waliwo Nyanzi Majidu ono naye independent naye kigambibwa nti alina akakwate ku kibiina kya DP newankubadde teyafuna kaadi ya DP. Owokusatu nga ye Wadimba Anthony ono ye DP gwe yakwasa kaadi ampuliza n'ennaku 2 eziise eyaliko meya w'ekibuga Mukono George Fred Kajimu ng'ono yeesimbawo ate n'avuganya munne yamuleeta Betty Namboze weewaawo ne bakuba oli akalulu nganze yabaddeyo n'asabira munne owa DP akalulu. Owokuna ye Musisi Boniface Bandikubi naye nga wa independent ng'ono si mupya mu lwokaano luno. Owokutaano ye Muwonge Andrew ng'ono yayogeza abantu obwama owa National Resistance Movement oba owa Kayero omusajja ow'eryenvu owa NRM asombye abanene bonna okweyiwa ekayunga. Ku kyomukaaga waliwo Harriet Nakwedde ng'ono wa National Unity Platform ayogeza abantu ebisongovu era ng'oba oliawo ku lw'amaanyi ge yaviiriddeko n'abasaidi eri okwetikka oba n'okugjayo ag'omu buto balumbe kayunga balabe nga banyweza ekintu kyabwe. Ampuliriza simanyi oba bwe twogera ku Nakwedde omutegeera bulungi, simanyi oba bwe twogera ku Muwonge Andrew obategeera bulungi. Nkusomedde abantu bangi naye nze obudde bwange tugenda kubuteeka ku bano ababiri, Nakwedde Harriet owa NUP ne Muwonge Andrew owa NRM. Lwaki bengenda okwesibako Nakwedde? Andrew yasitudde abanene bonna okubajja e Kampala n'abalala babadde bapangisa eri nga kayunga bamufuula bafunayo ebisulo. Oli n'agamba kangende n'akagoye kamumbeere e kayunga eyo ndeke eggoloofa zange ku lwa munnange Muwonge Andrew. Wabula olunaku olwaleero asitudde ne pulezidenti w'eggwanga mulamba Yoweri Kaguta Museveni yeeyiwe kayunga era nga mpuliriza enteekateeka ye security gy'olaba ku kkubo. Kati simanyi oba Nakwedde anaamalako kubanga yo wuwe abadde alina okubeerayo nga naye era ku saidi eri bamuyita His Excellency yo Robert Kyagulanyi Ssentamu akulembera NUP genfunyeeko nti ewuwe ndowooza ne ku ttooyi abiri nasembayo okumulaba. Kyagulanyi Robert Ssentamu Bobi Wine lwe yali atuuka e Kayunga oluguudo kuviira ddala Kalagi paka Kayunga yali efuuse one way aba NUP nga balwefuze. Bwe yatuuka bayitawo Bukolootawo ntegeeza Kyagulanyi nga awerekeddwako Nakwedde bannange kyali kisufu nti wajjawo n'akatabanguko wakati mu kulwanagana n'abakuumaddembe nga bagamba Kyagulanyi teyeeyongerayo yeeyongereyo yagamba tweyongerayo bo bagamba tolina gy'olaga. Era wano Kyagulanyi yakozesa enkola ye eri gye bayita Robadoba style ne yeesogga Kayunga nga tebamanyi wawaayise. Bwe yamala okuyita mu kisenyi kye bayita Kawukano Swamp RDC w'e Kayunga mu kiseera ekyo
yagaba order nti Kyagulanyi takkirizibwa kuyingira Kayunga. Ampuliriza olwo olunaku lwennyini jjukira bino ebyaliwo Kyagulanyi Ssentamu ne Dan Magic producer we amukubira eŋŋoma. Gwe yafuula omwana ow'omu nnyumba mu kaseera ako kabulakata. Eyiye bateme bwe yakubibwa ekintu ekitategerekeka ku mumwa ne bwe buli kati Dan Magic tali kyerabira kubanga omumwa gwo gwayatika. Abaganda bagamba nti yafuuka nakimu. Mu kaseera ako bwe baali batuuka ekyampisi nga bagenda mu disitulikiti ey'Ekamuli, Bobi Wine yasazaawo kusazaamu oba yasalawo kusazaamu pulogulaamu ze zonna ku lwa munne ne banne abaali bafunye obuvune. Mu kaseera ako Nakwede yali mu kampeyini naye ng'anoonya kubeera woman MP owa Kayunga disitulikiti. Ekitaasoboka. Mu lwokaano mwalimu n'abalala mwe mwali Aida Elios Nantaba eyabasinga n'omukyala amanyikiddwa nga Jackie Birungi ng'ono muwala w'omukulu amanyiddwa nga Kalangwa. Bangi mumumanyi. Nasanga mukwano gwange mukozi munnaffe wano bamuyita Nyanzi Live ng'ali bize ali kupanga bipande bya Jackie ne ngamba muli mu ssente. Yali awo kumpi ne South ngamba amugyebali. Nantaba tujjukire yafuna obululu emitwalo 4,275 ate Nakwede Harriet nafuna obulu emitwalo 3,117. Ampuliriza mu byangungu Nakwede yakwata kyakubiri ku difference ya bulu mutwalo gumu gwokka. Wano muvumbula twogera mazima ezimu ku nsonga lwaki ne mu kaseera ako NRM teyasobola kukwata kifo ekyo kubanga Nantaba yali independent ate mwana mwala oli Jackie Birungi ye yalina kadi ya NRM. Ezimu ku nsonga lwaki wa NRM teyasobola kuyitawo kye kifaananyi ndooza taata w'omuwala oyo kye yali asiigidde ab'e Kayunga. Ntegeeza omukulu mukwano gwaffe Kalangwa. Kino kyajja ku lw'endooliita ezaaliwo mu Gw'omunaana n'omwezi ogw'Omwenda omwaka oguwedde. Eri bannaffe abandooza ye Bunyala Kingdom bwe balema okukkanya n'omukulu Kalangwa weewaawo n'endooliito ku ttaka ezaali mu disitulikiti ey'e Kayunga. Era eno y'ensonga lwaki ffe abamanyi eby'omunda nkukakasa y'ensonga lwaki akawulu kano NRM bw'ebadde ekaagala nga baagala bayiseewo owaabwe Muwonge Andrew wa NRM babadde balina okukyusa mu nkola baleme kukirekera Kalangwa yekka nga bategedde ki ekiyinza okuddirira. Ampuliriza y'ensonga lwaki mu kawulu kano Kalangwa baamubuuse instead ne basindikayo abawala envuumuulo nga Rosemary Senninde. Ono nga yessa abakunzi wa NRM. Era ne babafandinga bulungi nga talina kye yeetaaza kudda Kampala Wakiswa gy'asula ng'alina kubeera eri ku mulimu akungire munne Muwonge Andrew owa NRM wakabulu. Twali ku mukolo gwa Sekadde eri side waliyo ndooza bibamu ku basomesa abasomesa Sekadde yagamba naye ate ogenda okuwulira nti abakungu bagenze Kayunga bagenze n'ebisawo bya ssente kati ate mwe mulwanyisa enguzi kati ate muligaba ssente. Ekirungi bamuggyako mangu akazindaalo nga tannabagenda wala. Ampuliriza enkya y'olunaku olwaleero RDC w'e Kayunga omukulu Sempala Kigozi yawadde ekiragiro ffe muvumbula tukiyita personal non-grata order ku security officers bonna mu kitundu ekyo eky'e Kayunga oba mu bendobendo eri e Kayunga nti tebageza kulaba
president wa National Unity Platform oba Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu ng'asaalimbidde e Kayunga ku lunaku luno nga bwe tusuubirayo President Museveni. RDC yagamba kampu y'abanuupu bano bwe batuuka mu kitundu ekyo batandika okukola effujjo, baleeta jaamu ku makubo, babba ebintu by'abantu, ampuliriza ne balemesa business community okugenda maaso ekintu ekiri against oba ekikontana ne Public Order Management Bill Act ey'omwaka 2003. Annyonnyola nti abanuupu bagenda kulemesa bizinesi okugenda maaso, abamu ku bo banywi banjaga, mulimu ababbi, bajja kuvandalizinga, bajja kwonoona ebintu, amaduuka g'abantu gaggalwe. Y'ensonga lwaki RDC yagambye Kyagulanyi tageza. Nannyonnyola nti n'okulaba obulabi ekisiikirize kya Kyagulanyi eri nakyo kijja kukwatibwa. Kino kyongera okunyonyola ensonga lwaki security eri tight ku nguudo zonna. Ebyo nga bikyali awo, wiiki eno gye tubaddemu, Minister wa Defense Honorable Jacob Oboth ate nga MP wa Budama West, National Youth Chairperson Nasuru Gaddafi wamu ne Parliamentary Commissioner Honorable Sirwanyi ate nga naye MP, ampuliriza ne ssentebe wa bano babaddeyo nga beegasse ku Rosemary Senninde wiiki emu gye tumaliriza oba eno gye twamaliriza, ne Maama Nabbanja Prime Minister yeegasse kuba NRM banne ono nga Yomani Mpika Kumiro okulaba nga bagenda bakubire Muwonge Andrew owa NRM kakuyege okukunga abantu bamuyiire obululu. Twogedde ku omukulu owa Electoral Commission eya NRM. Nendozera Electoral Commission zonna zibaza NRM kubanga ye government eri mu buyinza era be bavunaanyizibwa oteekateeka akawulu. Waliyo omukulu byabakama kati yaba wa kibiina kya I don't know. Naye nga akulira akakiiko akalonzi Electoral Commission Chairman owa NRM Dr. Tango Doi naye yeegasse ku Right Honorable Nabbanja wamu n'abakungu abalala okuva ku NRM Secretariat okulumba e Kayunga bagende banoonyeze omukulu Andrew Muwonge owa NRM. Kubanga okulonda kwa Lwakuna luno ampweza leo Lwakubiri enkya Lwakusatu Olwokuna zigenda byanaku z'omwezi 16. Wenjijidde ku mpewo mukwano gwange omu ng'ali saidi z'e Kayunga awo, Dr. Kichoncho nkutumiddeko, ndabira nnyo omukulu Nadri Moses. Balina kye boogedde nga simanyi oba kyakusaagirira oba jasibadde mu katemba waabwe, bangambye mubedde. Omanyi amaanyi agali e Kayunga gwe. Gamba abanuupu abali e Kampala beebaka ebyokujja eno babiveeko. Omanyi emmaali eri wano gwe NRM eraze eryanyi. Era kana akawuluko abanuupu babiveeko buvi. Omukulu ageze n'angamba nti njagala nkukakase nti abaafuna eza Nabbanja mu kaseera kali aka COVID abo baali batono nnyo. Abafunye ku za Nabbanja mu kawulu kano be basinga okuba obungi kubanga zo tezagenze ggulu nga ziri zino zazze Kayunga straight. Bannange mwebale kuwagira munnammwe ekyo kirungi. Ekibiina kyonna bwe kiyimuka buli omu n'awaayo kyalina ne muwagira omuntu wammwe, ekyo kye bayita okuyiwawo omubiri. Omulala n'asaaga n'agamba nti gwe wulira ssente ezizze e Kayunga oba singa baaziteeka mu ddwaliro kyandisinze. Enteekateeka zigenda mu maaso era ngenda banfuna wano update okumanya omukulembeze w'eggwanga watuuse oba ayolekeddemu asanjala okutuuka e Kayunga. Ngamba President His Excellency Yoweri Kaguta Museveni weewaawo n'oli gwe baasibidde mu nnyumba ngenda kubuuzaako ndabe. Simanyi oba bamusibiddeyo obusibizi naye okuzira ku byayogera ku mukutu agamba talina waasobola kuyita security tight okwetooloola ekikomera kye kyonna. Ntegeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu tulina omuvumbula wulira.